Okay, dala buteleva mukwano gwange ede Kibuga FM amachaga weekend muliga sekaliga Moses Powers abwe ntyombeerawo okubanga nkutwalira ddala kadde kano kenyini nsaba okkirize ate mbenga nkwanjulira mukwano gwange emboozi yaffe nga bwegenda okufaanana olunaku olwaleero enkya olunaku olwaleero nina abagenyi mu studios tumanye nti ddala omuvubuka bwe wandibadde ofunye ssente mu myaka egy'ekivubuka wandibadde ozikozesa ki wandibadde oziteeka mu ki okusobola okulaba nti ensimbi z'ofunye mu myaka egy'obuvubuka zikugasa kakati nno kkiriza ate mbe nga nkutwala butereevu ku bagenyi baffe be tulina enkya ey'olunaku olwaleero ennyabo tusanyuse nnyo okulaba nange nsanyusa okusanga neyanziza nnyo olw'omukisa guno amanya n'eddoboozi Sarah Success nga nkola ne Bakayuki Quick Services Limited ate nga ndi CEO owa Royal Bakers abakola cakes ennungi mu Uganda yonna. Okay. Atusanze nnyo okulaba akatugereko omwami ono sebo tusanze nnyo okulaba Moses Powers nesima buli mulundi gonkyaza wano era nnyumirwa nnyo okubeera nga tuwuliziganya ne bannakiboga mu nsonga eyo muganda nga okimanyi bulungi nze ndi wa ssaza ddamba eryasingo of course adde Wilberforce Kirime Muyanja era nga ndi omu ku abo abakwasaganya Focus TV yange ne Focus Group yange omulamwa kwe tutambulira kulaba nga tutambula n'abavubuka ab'omulembe naddala guno omutebi okukola kyekiringa ekinyusizo kyensimbako nyesira ne program vubuka kola nga ngezaako kukyaza abantu ab'enjawulo kitegeeza Moses Powers okundeeta okwogera ku nsonga z'abavubuka ayisa omuntu ali mu research ebbanga eddene nga ndi ku nsonga z'abavubuka sewe weewaawo nesimye okubeera namwe tusanyusa okulaba weewaawo ndowooza abakulu obalabye bulungi nnyo adde Wilberforce Kirime Muyanja director Focus TV itunuulidde nnyo omuvubuka gweomuvubuka bw'obanga tonnaba kusubscribinga munnange ku YouTube channel eyo simanyi kikyoliko olabika osigalidde mabega naye it's not too late go subscribe follow n'ebirala ate otegezeeko omulala mu myaka egyo egy'ekivubuka kiki ekireetera abantu okubanga ssente tebazirabamu nnyo value mu myaka egyo neyanziza nnyo neyanzege ensonga nnyingi basically lwaki omuntu asobola okulaba ssente kisookera ddala ffenna tumanye nti wano mu Uganda oba ffenna mu Africa tukuze tulaba ssente nga solution y'ebizibu ebisinga era waliwo enjogera eri common nti buli kyoyagala ssente ekikola so ebiseera ebisinga tukula ne mindset eyo okuva ewaka mu baana era njagala tandikira ddala okulambula ku nsonga wetukulira okuva mu buteewaka tujjukire ffenna nti ssente just medium of exchange oba ssente ekiringa kiyambiso okubanga kitambuza obulamu bwa bulijjo naye ng'ate kyetwanditunuulidde nti ewaka wetukulira wa contributinga kinene ku mindset yaffe gye tulina ku ssente for example tuli waka oba ewaka waliwo ffenna tukulira amaka ag'enjawulo waliwo amaka agabeera ge twandiyise well off tukulanga omwana ye kyamanyi kukeera kulya kwebaka like that ye sequence y'obulamu bwe okuva ku myaka tugeze omwana wategeerera okuva ku myaka 9 amanya nti ewaka njaganja zuukuka nsenya amanyo maybe ajja kuba atadde breakfast ku meeza ndye male I watch something like obulamu butambula bwe butyo paka bwe tutuukira ku myaka nga 18 kwegamba nti omwana ono bw'aba tali waka abeera ku ssomero tewabeerayo that busy thing ey'okuba nti bamanya kiki ekinene ennyo ku ssente so okuva ewaka we tubeera gundi esooka nze blame oba ekintu ekisinga ngenda kiteeka ku bazadde nti abaana tetubalaze reality y'ensi kubanga ssente zetugamba zonna why are we speaking about money now yensi gye tulimu nti basically abazadde omwana okuvanga atandise okubaamu akategeera mulambulire omulage nti yes otuuse ku dining waliwo omugaati but omugaati ogwo sigunoga nkola ssente nenfuna omugaati ogwo nengugula kati omwana bwakula ne mindset okumanya nti ssente nja zikolerera okuzifuna era agenda kutuuka wanatuuka okola manye nti this is how I have to invest this money to do this na n'omwana oyo obeera omuteeseteese nti bw'anaakula ajja kumanya mami oba daddi yakolanga kino okusobola okuleeta omugaati ku table Sarah Success ayina engeri gy'alambuluddemu abazadde obuvunaanyizibwa bwaffe okulaga omwana oyo value ya ssente ng'omwana akyali muto
kikulu ddala era kyabuvunaanyizibwa okulaga omwana nti haso ze tuyitamu eno ebbali bazitegeere eri gye tulowooza nti abaana baffe tebajja giroozaako naye ate yeekufudde ow'enjawulo kyokka toyagala mwana we agikole ki agirozeeko so sigambye muyise mu mbeera embi naye muteerewo embeera nti ebintu ebimu tetubijja buzzi ku puleeti wati tubisanga busanzaawo nga biwedde so ekisonga eyange mbadde nyongeza ali ku ya success naye ensonga eyange eri nti ekireetedde abavubuka okubanga we don't value money ku myaka egyo emito ddala babazifunye one nti ensi yaffe nga yo setting yaffe Moses Powers ogenda okwegendereza ng'abazadde abasinga oba abantu abasinga bakoze ku ssente bazifuna mu bukulu on average enamba yaffe mu community gye tuwangaalira abantu abafuna ssente abasinga ogenda okwegendereza nga bazifuna bakuzeemuko kati bingi nti kyekiri mu community yaffe oba kyetulaba omuvubuka azifunye nga muto yalowooza nti alina ozifuna ate ne mu myaka giri otegedde mindset eyo abeera n'essuubi nti nga muzeeyi gundi azifunye alina 5 azifunye alina 45 kati n'alowooza nti naye zino ezisoose ez'obuvubuka kazijajamye oba kazikozesa ebiki byalino ebyokwejalabya kubanga essuubi ddene nti bano abasinga bonna abazadde baalaba oba abantu abakoze ku ssente ku byalo abagagga baalaba bazikoze bali mu late 40 katugeze myaka 4 so neerabira nti nno omukisa gwogufunye mu myaka 2 osobola otya okumaintaininga omukisa ogwo n'owangaala nagwo tulina abasajja oba tulina abakyala abafunye ku ssente nga bafunye ne baziwangaaza gwe lwaki olowooza nti nno ogenda kuddamu ozifune gwatali mu nteekateeka ya Katonda lwaki olowooza nti gwe ogenda kuddamu ozifune mu myaka 4 zino zofunye ng'olina 2 nti n'ozirya n'ozikyakaza n'ozikozesa buli kimu ogenda kuddamu ozifune mwana so tuleme okwewa excuse eyo oba okulowooza nti n'okuba nti abasinga bazifuna bakulu nawe ojja kuddamu ozifune mu bukulu so Moses Powers endowooza yange bwekyo weeri nti ebintu ebisinga tulina okulaba nga tubyenyigiramu nga tukyali bato tulemese okafuna buvunaanyizibwa naliko mu town wetwali tukyakolera Kampala by then nga nagenda nentula mu paaka eya bus terminal nakoleramu kwa Kabanga omuntu nagenda okwetengereza nga abaana abalimu abali mu kkola benda bayiriba abalina buno buli mulimu obukolebwa obutonotono nga bonna balina buvunaanyizibwa bwebo batuma nekimpa mu mayindi zange nti tebubakuba nga tebalina buvunaanyizibwa nti bamulisuulira omwana oba yazaala omwana ku myaka emito oba yakola ki tekibakuba ekyo teyandibadde mu hasa eyo so kino kituzaayo ku kiri nti abantu abasinga twagala kusooka kufuna buvunaanyizibwa okuvaluinga ssente for real omuvubuka ali mu myaka 2 tetumusuubira kuba na buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo abamu abalina okuzaala talina bakuzaala aba talina bizibu biri awo so ssente ezo zigenda kukola ki zandibadde zikola ki kubanga sirina buvunaanyizibwa gwe taata ali mu myaka 4 eno omwana kaabirira ono yalwadde ate ono simanya maama engatto zakutuse bino ate nalina omuvubuka amala kuyiga buvunaanyizibwa in most cases okuvaluinga ssente so kati twagala tulabe oyinza otya kweja emyaka okumanya nti obuvunaanyizibwa bwange bwe buno okukuuma ssente zenfunye nga tunnafuna buvunaanyizibwa buli bukusuza nga teweebase mubufunze okwetegekera obuvunaanyizibwa katugyewo ensimbi zino tukomewo ate ovaawo ekyali Kibuga FM twesanze tugudde mu bikemo ne tufuuka aba young mothers ne tufuna embuto ne tufuna obuvunaanyizibwa bwe tuteetegekedde naye nga kiva kwagala kulaga nsi kyotali muguwala munange kankubulire toli mu competition n'omuntu yenna never ate buli muntu ayagala okulaba kakati oba okukuwa likes ku Facebook kyetusinge naku zino okubeera ne following ya Instagram ngoyina 1k likes ngoyina like following nene leave that to those influencers abakimanyi nti yava butonga ali groomed okubeera social media influencer kola gwe ekituufu kyoli wamanya nti Sarah Success nfuna emitwalo 2 what can I do to add up okulaba nga ssente zino nzigaziya
oba zizaala you'll find out nti no you will make it newe kinatwala emyaka 2 just staying true to yourself like okumanya nti no mu mutima gwange kino kyendi era ensi kyeyina okulaba nkiddamu bannange tobeera ku competition n'omuntu yenna ensi tenoonya ba social media influencers why kuba nti mulembe guno guli so blinded n'abo abantu lwakubanga nti tulaba bazali the boss lady kubanga bwateekayo post ku Instagram afuna kiralo but you don't know what she puts in you don't know nti omukyalo y'emyaka emeka gyalina abasajja baali nabo ffenna tubamanyi but all that she was looking for that fame and you're not ready for that ng'omuwala omuto omufirika you're ready to hustle kindly hustle making sure nti no obeera real to yourself olekerawo okujajamya wamanya nti nfuna emitwalo 2 what can I do savingako kiriwa era nyongerako kiriwa ate nange omusajja seetaaga likes z'oku Facebook yeah wabula neetaaga in fact saawa zino mu kyasa kino kye tulimu neetaaga what do you add on the table exactly bwe ntwala success waka kiki kyanyongerako yensonga lwaki twesanga nga abaana ab'obuwala abamu batuyita n'abakebezi abamu batuyita bakebezi because of that okay dala gwe ali ku Kibuga FM tukyagendera ddala maaso so nga ate naawe mukwano gwange followinga nkakasa kalunda mu biro bakayita ssente zitawaanya naye ate obwavu nti nabo bukola ki buluma okufa at least ssente yali kutawaanyiza naye ate n'otalumwaki bwavu ade we twawumuliddemu wali ali ku radio Kibuga nga tulabye nti omuntu uteekera obuvunaanyizibwa bw'otannaba ki kutuukamu njagala tusooke tukube ttuuki yaffe tulabe kubanga biseera bisinga omuntu oyinza okuba oliawo nga tetumanyi ebintu tunokoleyo ebintu ebikulu ebyo ebitutte ssente y'omuvubuka nga bw'owandibadde otuukira mu buvunaanyizibwa bwo ng'ate tezikyalina we ziri kubanga bagamba chance comes once atuleme kulowooza nti wenkona ku muvubuka ntegeeza oyo okyali oba omusajja ali awo ku kyalo naawe omwana ow'obuwala oli muvubuka so ensonga yange eri nti biki ebitwala ku ssente ezirisinga tulinamu bannaffe abaagadde okuinvestinga okugeneratinga ssente waliwo abavubuka abato abaagala okuzayisa ssente ezo naye ne bainvestinga mu bukyamu oba ne bainvestinga mu bintu ate bitagenda kuvaamu ki ssente kati neyeekanga ng'omulimu gwajjako ssente guno agusuulirira ayagala okudduka te ku sipiidi eki ennene because alaba zijja ayagala tezeeyongerera eddala mangu natasooka ku maintaininga wano wazijja kati eyo branda weeri so mu maaso waliyo tunaba tutunulira solutions aba engi nga tutema empenda eya kino nja kuba mpaayoko ku bukugu oba kiki tuyinza okukola ku oyo ne wabaawo omulala olw'okuba twagambye there is that excitement ng'ofunye ssente ng'okyali muto awa ebintu ebitalina amakulu okugeza buli disco egenda mu maaso ku kyalo biba big spender naku zibakiyita big boys they are the big boys but Mr. Ade for real sirina buvunaanyizibwa nze sirina baana ssente zange nzifunye ate waliwo ekibaala balesa obugoye obupya ku katale why don't I enjoy my life eyo ye mindset gye batukulizaamu oba gye tukola nga tulabanga abavubuka ffenna tukiriziganye nti abavubuka ebitundu 98 ku 100 babeera ne ssente ne bazikuuma nga tannawasa oba nga tannafuna family ne zibeerawo batono nnyo abalala lwaki kibeerawo nti no bazispendinga ku kyalo ofuuka problem solver oba tuli ffena ku kyalo ne family gw'omala ebizibu ebibamba exactly so this explains why abaana abasinga abagenda ku kyeyo bakola ne babasasula naye naakomawo n'olaba nga ali zero nga namwe be yalekawo kulwaki nti omwana abeereyo ng'akola jjajja senga maama kazini ani bonna bamanya nti katonda yatumaze okitegeera nti buli dakiika kubira banaye muganda we yalwadde olubuto
bannange muganda wagenda kuwasa embaga kwegamba n'abadde teyategeka mbaga agitegeka kubanga success yagenda kukyera. So is a dad having a responsibility? Like you get that is not like Moses njagala tutereza abavubuka obuvunaanyizibwa Katonda bwakuwa kubanga olina ssente kwe kuyamba ekintu ekitonotono. But if we go out of our hand, out of our way, kubanga ziraba zijja basically ye mindset je tuyina ate yenchamu mu bavubuka fenga abafirika kye kitwonona era omuvubuka yenna buli muvubuka afunye sente ina testimony. Let me tell you, buli muntu akugamba nali nayononako sente emyaka 3 oba 2 oba gumu ejamazima buli muvubuka kirina buli alina sente era munyambe mujababuze akugamba nze nayononako sente courage muganda yalinga talina fees ne muwa. That is not bad. Simanya gundi neighbor yajanga kwegamba ofuna abantu abakwewolawolako ate nga tebakusasula kubanga bakimanyi oyo ajja funa sente okiraba. Kati singa tumanya fenga abavubuka how we can learn how to separate priorities ezobulamu nozaawula ku bintu ebya bulijjo. Abavubuka mwanattu abasinga no tebagenda na mu disco tebanywa na myenge but they spend their money like that kuyamba okay obanga siri mukulaga kifaananyi kibi kuyamba naye kufuuka solution ku buli kizibu. Fenna tumanye nti n'ebizibu tosobola bimalawo ne Yesu Kristo yatasobola kumalawo bizibu byaffe atego buli muntu amukolako okitegeera. Naye tumanye nti no bwemba nina emitwalo 10 Ada nsabyeko omutwalo gumu Moses ayagala 5 because you have that money olabira ddala nga you can solve everything. Naye singa tumanya nti no bwemba nina emitwalo 10 Ada ayagala 3 kamufunireyo 15 somehow oba solvinze. Moses ayagala emitwalo 5 kamufunireyo omutwalo okitegeera such that you leave this space omuyambye esente zo zisigaza. Naye ffe ekitutta naddala bannanga abavubuka Katonda akuwa omukisa gwo bulungi n'oyiriba n'okikwata n'olyoka omala ebizibu by'abantu ogenda otula wansi okalikiretinga nga wawezaako ne miliyoni 4 naye nga you've not invested anything. Oli muwala bwe twogera ku baana ab'obuwala ebiseera bisinga mmwe ng'abaana ab'obuwala namwe muyina ebibatwalira ssente ebisinga okulya ssente zaffe tebiri mu naye ate bwebituna temuli magezi era naawe otuuka n'ogamba yiyi sente zange ddala okitegeera nga temuli nga tunabagenda wala nga tetunaba kutuuka ku bintu ebyo mbadde njagala tuddeyo katini nnyo ku sente eziri hardly and sente zofunye mu kutuuyana ezentuyo ng'ohasolinze sente ezo nzibu zakonona. I can ascertain to that but sente ezizze when you less expect the money trust me ogenda zimalawo zonna. Fe abaana ab'obuwala tubeera n'engeri nyingi ey'okufunamu sente. Obeerayo ne boyfriend omuba basatu nga waliwo alabirira enviri nga waliwo omuba basatu nga kusoma waliwo abawala this can change them. Waliwo omuntu abeera ne ba boyfriends 5 nga waliwo aleeta enviri waliwo asasula rent waliwo awenjala naye nga watudde wansi no calculating how much those guys give you in a month osusa ne 1 million. Naye nga ne bazikubuuza nti ziri luddawa nga naawe ne bw'olwala ku mwezi nga guweddeko nga you can't point out at it. Nina mukwano gwange kino kiri so true. Yatuukako ekiseera n'atuyita ffenna mu roomu ye ng'alina engoye mu nnyumba ruumu omuntu omu ng'oyinza ogamba boutique ng'alina engatto ng'oyinza ogamba ngatto za boutique basically ate not these small boutiques naye boutique enene nga w'olaba aba select garments ab'ekibuga nga y'ennyumba y'omwana. N'atugamba ntuuse ekiseera mama we by then yali mulwadde ng'ali bubi nnyo naye nga tasobola crazy nga yadde nusu emitwalo 2 n'atugamba munyambeko tutunde engoye zino n'engatto tufune ssente nyambe mami wange. But ye muntu yabeeranga mu bulamu obuli expensive yo muntu eyakwatanga ssente at a time ng'abeera n'emitwalo 5 ng'omuwala. You know what that means? So abawala ekyo kyembadde nzijako nti sente ze tuta earnings hardly zigenda kuba nzibu okozesa. You will live that expensive life, you will get those Facebook likes, ojja kubeera influencer wa social media but it will stay at that. Ojja kutuuka n'okufuna olubuto ozaale
anti obeera tomanyi na taata wa mwana mutuufu yani kuba babadde ekitegeeza nga school fees ogenda kubanga ate ojja kumwesasulira otuke n'ekiseera ononye fees w'omwana wo awo obwongo we bugenda okuddira ogambe nti bannaye kaŋŋende nnoonye akalimu nkole nga luli wayina sources kubanga omulimu tunoonya source ya income ngali wayina like 7 sources waliwo munnange agamba nti waliwo abawala bwe batuuka myaka egyo nga batandise okuggwako balina ekigambo kye batera okukozesa nti obuwala bwansala obuwala bwansala biba bituufu lwaki obuwala bukusala nti wa training obwongo bw'okufuna ssente mu bwangu kyembadde nzijako kikino nti ffe ng'abawala leka mu mutima gwo yayanira okubanga omutwalo gw'olina wagukoleredde si kugukolerera nga osweet talking someone like nga okubanga oyina ade nja kugenda nkolewe bati ne bweta the end of the day ajja kumpaayo 3 enkya ngende ewa Moze we do something ajja kumpaayo 5,000 no find something to do kola omulimu bwe guba gubuze kubanga ne ade tagenda zikuwa leero encha neruli tagenda kubeerawo forever sibbaawo ate ne ada akuwa ayina ensonga lwaki akuwa exactly so kyembadde nzijako nti Moze ng'abawala tulemereddwa okunoonya kankigambo oba obugagga obwaddala like the real root of making money wabula tulinda obulamu obuli simple ensonga mwandi bamuyina essuubi nti when get married ebyange nja bisangayo nga babikola kankubulire ku mulembe guno ekyo kitono nnyo ogwo omutwe gwo guba empty you have an empty head webanga esaawe n'oli muwala oyina mindset egamba nja fumbirwa nsange nga babikola aba basajja Katonda baya bamalayo simanyi gye bali era omusajja akola Katonda tasobola kola mistake no omusajja ali hard working Katonda tasobola kola mistake muwa mukazi nga ggwe eyali alinda that's kuwayo ensonga dakika zino tusigaza 20 zokka okubanga tutuuka ku saawa zaffe ennya saawa nnya tujja kubanga tusiala kuwayo ensonga endala ey'abawala era omanyi egundi z'abawala ziri so wide abawala bwe tumala okwagala ebyamangu nekitulemesa okubanga tumanya like the right wokulaba nga tukola ssente zaffe ate tumala ne twegomba kyekisembayo ne Bible egaana okwegomba bwe tumala okwegomba ne twagala ensi tugirage kye tutali that's the worst thing you can ever do to your soul omwoyo gwo buli lwogumanya nti no success ndi mwavu naye ensi erina okulaba nti no nkirina you will be vanishing nga tomanyi nti noggwerera kino tukirabyeko ebiseera ebisinga omuwala natuka ku ssomero nga yeesoma ze taata wange tusula mu mansion biki taata we najja nga avuga akagaali ku ssomero n'amwegaana you know the curses you have there no tulina abawala abalala olulimi oluganda nti bikolimo by'obeera olina bona kitakaseza obutakitegeera okitegeera Moze nti abawala bannange tugezeeko beera nga ne bw'oba weetunuulidde mu mira ng'ogamba nze success nfuna omutwalo gumu mu mwaka era kyekyensi kyegendula baleka mbeerera yisi but have a mindset okulaba nti no ssente ezo zongeddeko otya okola otya okulaba nti ne bwe kiri kutwalira emyaka 3 Moze ojja kubeera successful oyagala okupa bazari the boss lady nga tomanyi myaka emeka gy'amaze ng'alimu obwo obulamu tomanyi adetinga abasajja babbeeyi booka gw'ogenda kubajjawa gwali ku kiboga kuno onajja wa Semwanga nga waliwo ba Moze waliwo ba Ade abanoonya 10 are we together oyagala weeyise kati ekiseera ennaku zino waliwo bana Abamerica babayita ba Kardashians oyagala weeyise nga Kylie jjajjaawe ne jjajjaawe yamukolerera naye ate naye akola naye oyagala obeere ebyebbeeyi simanya nina okwambala Gucci nina okwambala Balenciaga 100,000 z'ofunye
ogenda kwesanga nga ozimalidde mu because boutique. you have to ayina maintain. okugula akataka Basically n'ekirala ekitusaba wala social media, you impress social media and you don't stay true to yourself. Kwegamba social media emanyi omukyalo omulungi omugaga waliwo filters ne weekuba ne olabika bulungi ofune likes, but Facebook tewali kyegenda kuyamba. Community kitegeeza ne community naye ina influence ku feria yaffe mu bulamu. Maybe that one. Abantu babeera ne degree, nze nina degree naye mbeera mu oven. After my official work nzire waka n'okola cakes bwa bitaano wali obuliddeko n'ofunayo ordinary ate buwomu kama ate nga buwomu singa obadde so but sina degree yes you have your I hustle at the end of the day nembalance nga nina amagoba agange what else do you want kola true myaka 2 ade tuwe side y'omwana ow'obuwala mu bufunze tulabe omwana omulenzi twagala tuwulire audience ffe ensaasaanya yaffe bakyali oba bavubuka eriki abavubuka by the way tetulina nnyo bintu byanjawulo ekisooka bano ba success sente gye tuzonoonera but yeah bayingira batya mu abaana ab'obuwala tulina abavubuka bambi nga ffe twale mu kukwana oba kyogerebwe ntyo tukwanyisa sente tetulina besanga Moses Powers ye nga talina sente nga ate yasinga vibinga kati mulimu bali ye nga akozesa sente so twekanga nti nno okufuna oba okubeera mu mbeera y'okukwana abaana ab'obuwala alina okuspendinga kingi nnyo ekyo kimazewo sente z'abavubuka abalenzi mpitirivu nnyo alina okufuna abe amuwe omutwalo agenda amugambire gunja actually ng'ali mu kukwana mwana omu ow'obuwala naye nga muspending alina abantu nga basatu abamugatta ne bwaba yekenyina amutuukako direct omuvubuka osobola okubeera n'abawala nga basatu ate nga bonna oteekamu buteesi ng'oteekamu ssente empitirivu ddala ekyo kyekimu ku byonoonye ssente zaffe abavubuka ekyokubiri tulina ebintu bye tuwa amakulu ebitalina nnyo makulu lwaki gwe omuntu afuna emitwalo 10 omwezi oyagala iPhone ey'obukadde 10 twagala amasimu ag'ebbeeyi eyo poloti namba ngo yes I have to show off nti ate lwaki oshowinga off nakikuba ate sirina baana bagenda kunsaba mata tu abavubuka tusependinga sente mu kwambala which is okay okwambala kirungi but why do you go for t-shirt y'emitwalo 5 nga wali ey'ebiri oba ey'esatu osobola okubeera nga oli smart at the end of the day ayinza n'okugula ey'e5 naye n'atalabika kubeera smart nga nze ali mu k'15 oba omutwalo ate ndabise bulungi so abavubuka tuspendinga nnyo sente empitirivu mu bintu bino ebyokwejalabya so nandibadde ndowooza nti tusobola obikendeeza nga tuwa amakulu ebyo ebirina amakulu era nzikirizaganya n'abantu nti ye akola lusiki ekintu naye nga tafuddeeyo oli akiraba atya success kyabadde ayogerako nti lema kusikiriza oba lema kulagako kiyite kulagako leka kulagako banno kikyoli oba kikyoyagala okuba wabula kola ekigenda okufuula tulina abasajja nzi benkuze ndaba nga balina ssente zaabwe nga yatandika mu buvubuka naye nga akaddye ne ssente ze lwaki teweegomba oyo ate nga tebaspendinga tebaspendinga but okubeera omusanyufu kuba tukolerera kubeera happy yes but being happy gwa defining okubeera happy Moses Powers nesobola okufuna ka fruit ak'olukumi nesanyuka mu mutima nti ddala nkoze eki oli musanyufu leka kulowooza nti nno okugenda ku tulina eno sijje nyinza okwogera ebitakwa tulina eno zikafe javas tulina ebifo ebisanyukirwa tulina ebifo wekkiriza sente ne oba tonywedde ice cream osobola okubaako engeri gy'okola happiness yo mu limitation gy'oba olina so tuleme kubeera nga tuli driven n'abasajja oba n'abavubuka be tulaba abalala gwe mennyini weefumiitirizeemu ggwe ng'omuntu kiki era kikyoyagala nani gw'otunuulidde so abavubuka bingi nnyo ebispendinga sente zaffe bingi nnyo wabula kye tulina okulowoozaako nti yengeri etya ndowooza we tujja gye tuyinza okukuumamu sente zaffe naddala ku myaka egy'obuvubuka mpaka omwana ow'obuwala asala success abakiikiridde agambye nti ebintu by'okwerabisa mu myaka egy'obuwala ojja bw'otuuka waggulu eyo otandika okuwoza simanyi obuwala bwansala abalala balina obaoliawo n'engeri gye babyogeramu ebiseera ebyo aba ne options nga yerobozaamu mu basajja
Moses ajja nyaga kati akoba nkatwalewa wewe agenda kumpaki ajja kuntumira atuuka mu myaka egyo egikunukidde ya 3 plus ngali ku ekijja kijje obani obana noti oba Sala success yes bwe nkomawo okwo gy'oli sente zino ze tufuna nga tukyali bavubuka eyinza okuba emu ku nkwaso ey'okubeera obulungi mu myaka giri egy'obukulu nga tufunye obuvunaanyizibwa buvubuka singa ozikuuma bulungi singa ozi-investinga mu bintu ebijja okubeera productive esobola okubeera enkwaso ey'omuntu okubeerako obulungi moze of course fenna kyetunoonya kubeera bulungi okubeera obulungi yes essanyu libeerawo kuba nti n'olina family naye ate ne ssente ekikulu kyeŋŋamba nti kigenda kuyambako obutamenyeka ssente actually zituyambako kubanga tetubonaabona nnyo nga buli kimu you can take osobola otwala abaana bo ku ssomero osobola okubagulira emmere ebintu ebya bulijjo kati bw'oba tolina ssente basically ate naddala ng'abavubuka abasajja obeera ogenda kubeezaawo otya amakaago basically so nze ŋŋamba tukume ssente zaffe ng'abavubuka tulabe engeri gye tusobola okuzinvestinga bw'oba tomanyi otankana osobola otya okozesa ssente zo wabeerayo abasomesa ab'enjawulo bw'oba still kiganye zisevinge paka woolifuna amagezi agazikozesa okusinga okuzoonoona zitereke buteresi tulina ba financial gunde tulina abantu ba consultants mu byenfuna ekibuga kibuga kyankwansi tuyinza bati tunafuna bangi naye muvubuka kola program gyenkola ngezaako kyalira abantu abali successful ebigambo bye bakugamba financial consultant yenna ne baba bavudde Kampala byebigambo byagenda okugamba so yensonga lwaki nkubiriza nnyo n'abavubuka okugoberera mu kutu omwo ogobere program ebalaba abantu abali successful bakikoze batya okubeera bo ye batandika ddi ate batandika roughly basically nze ngoberera stories zo z'abantu bo taleetangayo omuntu n'agamba nze tata yanzaala nankwasa miliyoni 10 never buli muntu alina hasso waliwo we batandikira ffe tulina bakama baffe naye nga yasindika amatooke right now ng'alina trillions nga takyalina biliyoni wabula yavaawo naye ng'ate olabira ddala nga bwe yava wala so if he can do that naye nga n'essaawa ya leero olaba waliwo watuuka ne yeenyigiriza nawe n'ogamba yi gundi teyandikoze bwati lwaki avuga eno emmotoka okiraba nti ate alina ssente naye ng'olaba avuga emmotoka ng'ogamba yiyi lwaki avuga eno emmotoka right kubanga ayagala asigale nga ssente ze ziri intact that's what we are lacking as you zifuuka enkwaso ey'okubeerako obulungi mu biseera byo eby'omu maaso n'olema okwevuma waliwo enjogera egamba nti w'otuula mu bukadde walaga wawe wayimiriranga mu biseera byo eby'obuvubuka ate enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru so egino emyaka gye tulimu enviiri zaffe zikyali za black so ziyina okukolerera yensonga lwaki obeera mukadde ng'ate oli mu kwasolinga waliwo abakadde otuuka mu 60s 70s n'otandika okutambula mwinawo okwo ku bidomola ebyokwokya obyokya n'okankana olonna scrap ne wakirwa byokya ng'okyali muvubuka ng'okyalina ne ku maanyi n'amaaso agalaba de bungi bwe tuspendingira mu bintu ebitalina makulu nteera nnyo kyogera ku muvubuka kola oli ku Focus TV nti mala ebiseera byo bingi nnyo ng'olaba omupiira ng'olaba comedy ng'olaba kuba Facebook kuba social media erina variety naku ze tulina TikTok they have variety of comedy any funny video gy'oyagala okulaba bibeerako naye omusaawa 24 nkusaba oteewakira eddakiika 10 olabe ekintu ekikuzimba ate olaba ku masimu gaffe tulina apps nyingi waliwo YouTube waliwo Instagram TikTok buli kimu waliwo apps nga zo oteekako datawo ne ziggwako nga mbutuufu we bakusitirawo bakubuuziza kikyoyize nga mpozi oyize ka stroke ka TikTok walayi but waliwo YouTube ebeera ne lessons zonna ffe tetwali nze sali Beka listed nayigamu kati naye most of that
most of the lessons ozijja ku YouTube. So onteekako data wange nemanya nti taddeko GBM, ngenda kuyiga frosting, ngenda kuyiga okukola taya, ngenda like nomanya nti no at that time nstuseewo nchina. Somehow people see it nga bali ku simu na kukwata olupapula ne pen nawandiika naye nga gwobwo obudde ne 1 GB gwe yo 1 GB agenze ku TikTok yataddemu ssente ayinza luba yazeewoze. Truly nga tosobola nakulabayo kantu kakugattako mu bulamu nga tosobola wali ayi mu mulimu katugeze gwa fashion oli mwambazi oyambaza abantu naye nga tosobola nakunoonya ku latest fashion tosobola nakunoonyereza ku kipya kirimu ogwo mulimu gwo ng'okozesa essimu. Nze ansa yange esooka oba omusomesa wange asooka ye YouTube buli woteekamu how buli kimu kyoyagala automatically osubira answer. Nina mukwano gwange yatandika ayagala kulunda naye nga tamanyi how ng'alina akasente katini neyeetayirira YouTube n'abeera ku YouTube n'ogendayo kati alina farm eri modo just kyamutwalira emyaka 3. So I think let us to utilizing social our phones but in a good way. Tuleme tujewe eri endowooza nti smartphone zakwegibisa nina okulaba TikTok nino twakyogerako ne ku program emu ne Moses Powers nti engeri gye tukozesa mu social media it is variety gwayina okulaba kikyoyagala otherwise yo app oba kintu ekikuzimba tekigenda kujja kikwekakatikeko. It is you okinonye. Okyala yali myaka ngaana nga tumulaba bambi akola tulina emirimu gye twali tukola ffenna naye ng'olusi owalabanga abali mutunuulira obulala nti myaka gyaliko ate ayiri banaffe natugamba nti kyemulina okumanya nange naliko mu myaka egyo naye buli mwaka buli lunaku oluziba okula era ogenda otuuka mu egyo emyaka gy'osekerera oyo avuga ekigaali oyo akola kyakola ogituukemu naawe nga sitiru era olinga ye. So sawa zino olina okubanga oteekateeka kiki olina okubeera. Abannaffe wano tetugenda kubanga tusukkawo nzikiriza tubenga tukusiibulira wano naye baako kyoteekako engalo ate bw'obanga olina kyofunyeemu kifuule nti kya muwendo kikuyambe nga olifuna kyolabirako nti mu myaka gyange 2 kino nakikolera kyampuushinga okutuuka wentuuka. Tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja.